gataliiko nfuufu. Tutandise ne ssaababazi w'ebitabo ebya gavumenti Lawrence Ssemakula ng'onasuza mu kaduukulu ka poliisi n'abakungu abalala 8 okuva Ministry y'ebyensimbi ne banka eya Uganda enkulu. Bano bakwatiddwa ku byensimbi obuwumbi 6 ezabbibwa mu banka enkulu ku nkomerero y'omwaka oguwedde. Omwogezi wa poliisi Kituuma Lusoke akakasizza okukwatibwa kwa bano. Police enonyereza ku buzibu bw'emisango lwaleero ekutisa ababeezi b'ebitabo bya gavumenti muyite Accountant General Lawrence Ssemakula n'abakulu abalala 8 okuva mu Minisitule y'ebyensimbi ne banka enkulu ku misango egy'ensimbi sombuumbi 6 ezabbibwa mu banka enkulu y'eggwanga. Ensonda zitegeeza nti bano fayiro zaabwe zitwaliddwa ku poliisi nateete n'ekirango kuliyinza kugenda mu maaso. Omwogezi wa poliisi mu ggwanga Kituuma Lusoke okusimakisiza okukwatibwa kw'abakulu bano kuli Lawrence Ssemakula, Muherizi Jennifer, Mubaraka Nsamba, Tony Yawe, Rumala Paul Kasukumaka, Bettina Nebali, Ashaba Judith ne Kusima Debula. Njagala okukonfaminga nti Directorate yaffe ya CID ya summoninze abantu bano wamanga kubyekwasa ku sente zino ezabula eza Bank of Uganda ezali mu buwumbi era etwogerera nga bali mu mikono gyaffe. Amuligo okubbibwa kw'ensimbi zino gafuluma mu mwezi ogw'okumi mu mwaka ogwedera poliisi enonyeza kuziba emisango yatandikirawo okunoonyereza nga olunyo lusonga mu bantu 17 nga mwenda ku bo ba banka enkulu 6 Minisitule y'ebyensimbi n'ababiri okuva mu ofiisi ya Accountant General. Bano kigayibwa okuba nti bakozesa olukujjukuju ne bajja obukadde bwa dola 16 ku akaunti za banka enkulu ne bazisindikira banka ez'ebunayira mu ggwanga lya Japaani ne Bungereza. Bwe balabikako mu kakiiko akalondola ensansa y'ensimbi mu bitongole bya gavumenti ebyenjawulo akamanyiddwa nkasase aba banka enkulu na Minisitule y'ebyensimbi buli omu yalumiza munne ku nsimbi obubi 6 ekintu kyatabula abaka. Because we have been on our systems, we have checked the instructions that we did give did not have those beneficiaries that eventually got the monies. Because for us to be able to pay you as any supplier of government, you must be registered on a government payment system, and these people are not registered. Mr. Chairman, we have the instruction that was sent to us by the ministry to pay roadway, and this will be submitted with the documents this afternoon. Omwezi ogwedde gavumenti yakwasa Parliament alipoota y'okunoonyereza okwakolebwa Auditor General ku bubbi obwali mu banka enkulu. The forensic investigation report into the allegation of funds at Bank of Uganda, I beg to lay. Bw'atyo n'omutesitesi omukulu Minisitule y'ebyensimbi Ramadhan Gobi afulumizza ekiwandiiko ku kukwatibwa kw'abakulu abo n'ategeeza nti wadde buli kyetaagisa mu kunoonyereza ku ggwe bulungi. Fred Kajobe yakusakidde eggulu eno ku Bukedde TV. Ate ebyo nga tubitadde ebbali bo abasuubuzi ab'obuwunga beeyiye mu kkooti e Lubaga nga bano bakyomedde munnaabwe olw'okusibisa mukazi we ng'amubanja ebyapa so ng'ate byonna eby'obugagga bye balina baabikola nga babiri n'omukyala. Ensonga za mugagga wa Buwonge Nalukolongo Paul Kamali yasiba mukyala we Verena Bajenyi Kamali olw'ebyapa tezinnaggwa. Olwaleero omukyala Kamali yakomezeddwawo mu kkooti Nateete Lubaga Mengo mu maaso g'omulamuzi Adams Byalugaba okwewozaako ku musango ogw'okulemera ebyapa bya bba Kamali byali ayagala okutunda ku ttaka asobole okugenda ebweru yejjanjaba obulwadde bw'omuluma obw'ensigo nga bwe yali ajja nagataliiko nfuufu. Yaggala wa waka mwalimu ebyapa byange n'abiggaliramu ndi ku dialysis njagala kulaba doona. Bajenyi bw'atuusiddwa maaso g'omulamuzi agezezaako okwagala okwemirirwa ng'akozesa balooya be okubadde Sauda Nsereko ne Gerald Lukwago era basabye omulamuzi omuntu wawe yeeyimirirwe kubanga n'omusango gw'okukweka ebyapa okumuvunaanibwa naye ng'omukazi abiinako obwannannyini. Aba prosecution batuwa obujulizi bwe barelayingako okulaba nga omusango gumusinga
kubanga tulina obwetegereza nga tetunnawuliriza musango. Era mubazze okuyimirira omukyalo ono kwe kubadde ne muganda wa Kamaali. Ategerekeseeko erya Richard Ngono agambye entakiziganya na muganda we Kamaali tiyakola okwagala okunyigiriza omukazi bwe bakola bonna ebintu nga kati aleke edduda liyeetiiboosa nalyo. Kamaali awanise omukono n'asaba omulamuzi aleme kuyimbula mukazi we okuggyako ng'aleese ebyapa ebyo mu kkooti nti kubanga ye mulwadde ayagala okugenda ebweru okwejjanjaba obulwadde obwensigo obuludde nga bumusumbuwa era bw'atunaasaba omulamuzi yeyambulira ekkooti abalage nti obulamu bwe butambulira ku byuma byakozesa okulongoosa omusaayi bya dayalisisi. ndaga kkooti bwenenzikiriza njajja ebikulira ngerage okakafu ebisooka. Alaze omulamuzi lisiiti okuva mu malwaliro ag'enjawulo wajjanjabira obulwadde bw'ensigo wabula omulamuzi n'amugaana okweyambula nti kubanga omusango gwe baliko si gwa bulwadde gwa byapa. Nsaba omukyalo ono obutamuwa bbeeyi okuggyako siragira bulagisi okuggyako ng'aleka ebyapa byaffe mu kkooti wano ku meeza y'owekitiibwa. Omulamuzi abuuzizza omuwabi wa gavumenti Kalu kyayogera ku nsonga eno n'ategeeza nti bajje tasaanidde kweyimirirwa kubanga ne baleese okumweyimirira si bantu bakulu okumusinga bayinza okulemwa okumugambako n'adduka ate ng'omusango olwo ne gufa. Wabula abapoliida b'omukazi nakyo bakiwakanyiza nga bagamba nti abazze okweyimirira omukyalo ono bonna bantu bakulu abali waggulu w'emyaka 4 ate nga balina endagiriro bwe basangibwa era ne bawakanya n'ekya Kamaali okusaba omukazi okuleeta ebyapa bimukwase nti kubanga ebyabe babiri era biri mu mannya gaabwe bombi ekitegeeza nti bombi babivunaanyizibwako kyenkanyi. Bapoliida bategeeza nti n'engeri Kamaali ono gy'abanjamu ebyapa eragira ddala nti alina ebigendererwa ebirala era nga tayagala kugabana kintu kyonna na mukyalo ono okujjako okwagala okubitwala yekka. And during mediation, 2 of the titles were surrendered to the complainant to go and get treatment allegedly. Ye Kamaali ategeeza nti emaali yagyetaaga mangu kubanga omukazi yamuteresa buteresi byapa bye. Nasooka ne mbumiikiriza ng'abafumbo nga mpita mu b'eŋŋanda mpita mu b'emikwano mu bannaddiini n'abasuubuzi nga njagala batutabaganye mukyala wange yagaana. Bw'atyo omulamuzi alagidde omukyala addeyo ku alimanda okutuusa ng'ennaku z'omwezi 6 omwezi guno lwe lwokuna lwa wiiki eno akomezebweyo mu kkooti esalewo ku ky'okweyimirirwa. Abasuubuzi b'obuwunga abakola ne Kamaali mu Lubaga bazze mbungi mu kkooti okuwolereza omukazi afuna obwenkanya nga bagamba nti emaali yasibisa omukyalo ono baagikola bombi nebba kati Kamaali bamwewuunya okubanga amwefuulidde okutuusa n'okumusibya mu kkomera. Mubeeru wa kkooti bannamawulire n'ab'emitimbagano basazeeko balooya w'omukazi nga babuuza kati ekyo kiba ebibuuzo wabula naye n'abategeeza nti bagobere kkooti byerambika. Entitled upon death. Let me tell you, tosobola kugamba nti nze ndi mwana wa mujjawo nzize nnwanirire gwe byokoleredde. No, tuwulira nti omukyalo omukulu ye yali mu maka onazze luvannyuma. So, is it true that Kamaali alinayo abaana abakulu? Musanyufu nnyo ennaku ezituweereddwa nga 6 tulina essuubi lingi mu judiciary nti bajja tuwa bbeeyi. Martin Kiza yakusakidde eggulu eno ku Lwabukedde TV. Ate bo abavujjirizi ab'omwoleso gw'ebyobulimi ogwa Harvest Money Expo 2025 bagenze ku kkolero erya New Cafe mu kibangirizi ekyabannamakolero Nammanve ekyolunaku olwaleero okutongoza omwoleso ogw'omwaka guno ogugenda okubeera ennamboole nkujjukiza nti gutandika ng'ennaku z'omwezi 14 okutuukira ddala ng'ennaku z'omwezi 16 n'olwekyo tosuba. Mu kutuuka ku kkolero ya New Cafe mu kibangirizi ky'abannamakolero Nammanve abavugizi b'omwoleso gw'ebyobulimi n'obulunzi ogwa Harvest Money 2025 baaniziddwa Joseph Kaddu alikulira n'oluvannyuma ne balambuzibwa.
yakulembeddwamu Don Innocent Wanyama akulira kampuni ya Vision Group nga yaliko minisita y'ebyensimbi Gerald Sendawula akulira akakiiko akafuzi aka New Cafe agamba nti bali mu kaweefube bakunga abalimi b'emmwanyi okwasizaamu okulaba nga bafuna amaanyi gaabwe nga mu kiseera kino bawezezza abalimi abali mu bukadde bubiri. Our mission is to establish a market-driven system of coffee farmers, enterprise and organizations which are empowered to increase their family household incomes and improve livelihoods through enhanced social entrepreneurship and innovation. Ategeeza nti wano mu New Cafe ekiro y'emmwanyi bagitunda $1,500 eza Uganda nga ze $5 eza Amerika. Kyokka yenyamidde olw'obulyake n'obulabayi obuli mu bannayuganda abalima emmwanyi. Our society sometimes gets so weak that when someone has a problem of finances, they even sell flowers. Dr. Samuel Siwagudde akulira Tunga Nutrition Uganda agamba nti baagala ebikozesebwa okukola obulungo muli kasooli soya ne muwogo okuva mu balimi ba Uganda nga balina kweyita mu mwoleso gwa Vest Money okubifuna. We use maize bran, we use soy, we use sunflower. This is coming from smallholder, medium holder producers, and there's thousands of them that we buy from. Agamba batunuulidde omulamwa ogw'okwongera omutindo ku birime bya Uganda nga bakola akalungo ka Hendrix. Within our facility itself, of course, we are adding value by putting these things together and producing feed, producing concentrates that is helping farmers to earn money. Farmers producing chicken, for eggs, for meat, and also farmers producing pigs. Asabye abantu abaagala okukolagana ettunga okujja mu mwoleso gwa Vest Money batandike enkolagana. We're looking forward to showcasing our products and services. We do analysis of feed. We do it for free for farmers. We do it free for everybody. We want to teach people how to have good feed. Yemedi Mwere kitunzi wa Engineering Solution Engisombo Funze abakutuusako tractor za tefe ne Massey Ferguson agamba nti musanyufu okubanga emyaka 9 baadde bakolagana ne Vision Group n'ekitebe kya Budaaki mu Uganda okuteeka omwoleso gw'ebyobulimi n'obulunzi. But increasingly we change the perception. People no longer come to see, people come to learn, people come to buy. And that's very critical. It's a milestone. Asimbye ab'ekitebe kya Budaaki mu Uganda okufaayo ennyo okutumbula ebyobulimi era ng'alombooza engeri omwoleso gwa Vest Money tegukyusizzamu ebyenfuna bya bannayuganda. Nearly 70% of the arable land in Uganda, nothing's happening. If you are to fight poverty, if you are to be the food basket for this region, we need to intensify our investments in the agricultural sector. For this I thank the people of Netherlands, and particularly the leadership of the Netherlands Embassy in Uganda, for their commitment to this cause. Akode bannayuganda okujja mbongi mwoleso ate balabe ne ku bime by'omulembe bye baleese. We shall display everything that we have, but importantly, we are putting emphasis on climate-smart agriculture, and then we are putting emphasis on technology. Dennis Dokuria, omwogezi wa Uganda Development Corporation, agamba nti basanyufu okubeera mwoleso guno nti kubanga guli ku mulamwa gwe gumu n'ekitongole kyabwe. Looking at the theme for this event this year, farming as a business, value addition and cooperatives, we feel that is the direction we need to take. That farming should not remain at the primary level, but should go beyond the primary level into the value added level. Akulira K-Roma Limited abakolera Bera Wine Prudence okunika agamba nti mwendegefu okugenda n'ekisawo okwenogera ssente kubanga ekisawo ky'Ennambole ekituufu ddala eri abalimi n'abalonzi. Kutiriza abatanaba kujja mu Vest Money mujje mbarage seedlings ennungi ezimujja kulima ate nga katale weekali mulima nze ngangula manyo Vision Group ezemu kutegeka Vest Money
Harvest money twatandika nayo covid nejamu naye kakati ketusima katonda nyo kulaba ntezemu ate tuddayo Nambole. Loni Innocent Wanyama akulira kampuni ya Vision Group asimya abavugirizi b'omuleso gwa Harvest money 2025. I want to extend our heartfelt gratitude to all you, our sponsors and partners. Your unwavering support. Alungamiza ku byokutongoleza omuleso guno kunyuka ffenna manve era bamu ku bawangula empaka z'omulimi asinga. We have a sister program to the Harvest Money, which is the Best Farmers Competition. And for a long time, we've just been recognizing the best farmers. We decided that because we want to make a contribution towards organization of farmers, we decided that starting last year, we'd begin recognizing the cooperatives that are organized. So we had the inaugural competition last year, and the New Cafe team emerged winners in the cooperative category. Wanyama ategeeza balina kibagala okuwa abantu abagenda okujja mu muleso gwa Harvest money okuteekera kampuni ya Vision Group bayambeko okutegeeza abantu. Special offers for your farmers and clients during this expo. Kindly let us know in advance so that we help you to amplify your message across our platforms. I say Enchsol has already announced a 15% discount on the equipment that they will be selling or exhibiting at the expo. Asibye abantu okujja mbungi kubanga bateekedde emisono emingi nga omuntu yalina okulondawo gy'anaasomera. Farmers out there who intend to come to the expo, we want to let you know that we've designed a very comprehensive program for you. Beyond the exhibition booths, we have scheduled 27 specialized training sessions which are going to cover key agricultural enterprises to ensure that when you leave this expo, you are enriched with valuable knowledge and practical skills. Wanyama agamba nti ebyokwerinda bigenda kunywezebwa era nga banajja mu muleso guno tebagenda kuddayo ng'abaana babaze. We want to assure you of top-notch security during the expo. We are working both with the Uganda Police and the Uganda People's Defense Forces to ensure that Nambole will be secure and orderly. So do not worry about that. Akubiriza abalimi okujja n'abaana baabwe okulaba nga babasikiriza okuyingira obulimi n'obulunzi. Mujje Nambole, ffe twetegese tubalinze, mujje mulabe buli kimu kye mwagala okulaba mu by'obulimi, ebyokulunda, buli kimu. Teknologiya empya abantu gye bali mu kukozesa. Akulira ebyobulimi n'obulunzi ku kitebe kya Budaaki mu Uganda, Frank Bwiza agamba nti enkolagana ya Vision Group n'ekitebe kyabwe ya mugaso nnyo eri bannayuganda nga balina okwongeramu amaanyi mu bintu ebitumbula embeera z'abantu. Our cooperation with New Vision over the past decade, in the Best Farmer Competition and the Harvest Money Expo has been tremendous. We are so lucky with that. Agamba tubagenda kuba n'ekyalo kya Budaaki mu muleso wa Harvest money ng'ebitongole bya Budaaki bingi bigenda kujja okwolesa era ng'asabye abantu okujja mbungi balabe engeri gye basobola okukolaganira wamu n'Abadaaki. Showcase all the food security programs. So we have a few funded programs. We have programs in horticulture, in youth skilling, in livestock. We're working on a new program in aquaculture. We have a lot to explain and to say about that. So the people running those programs and being partners in those programs will be there. Agamba nti abawangula empaka z'omulimi asinga bagenda kubeera nga boolesa bye bakola nga bakyakulabirako kirungi eri bannayuganda. Quite a few Best Farmer winners of previous years that will be there. Ugandan companies who cooperate in some kind of way with the Netherlands, Dutch companies. Raimani Mutebi yakusakidde guli eno ku Lwabukedde TV. Kale n'emboozi eyo tusaba okkirize tusooke tuwummulemu ky'ekitundu ekisoose ekyagataliiko nfuufu tugenda kudda n'amawulire amalala mangi mulimu gano. Linda ne bino mu gataliiko. Kale katweyongereyo n'agataliiko nfuufu kitundu kyaffe kyakubiri. Ssabawuliriza wa gavumenti Kiyowa Kiwanuka akakasiza Paalamenti nti gavumenti egenda kuteeka mu nkola ensalawo eya kkooti ensukkulumu ku by'okuwera kkooti y'amagye okukozesa abantu ba bulijjo n'ebiragiro byonna bye yawadde. Ono alidde Matereke n'ababaka bannamateeka
ababadde bamunenyeza okutaputa ensala ya kkooti ensukkulumu mu ngeri ey'ebitege. Oluvannyuma lwa kkooti ensukkulumu okuwa ensala yaayo ku Lwokutaano lwa wiiki ewedde ng'eyimiriza kkooti y'amagye okukozesa abantu ba bulijjo. Olunaku olwaleero ssaabawolereza wa gavumenti Kireewa Kiwanuka aleeseeko mu Paalamenti ebadde ekuyizibwa omumyuka wa Sipiika Thomas Tayibwa okunnyonnyola bye batuuse n'okuteekesa mu nkola ebiragiro bya kkooti ensukkulumu. Wanting to get an update on issues to do with the recent ruling in the Supreme Court. Kiwanuka ategeeza nti bawandiikidde Ssaabalamuzi Alfonso Owiny-Dollo abalungamye ku ngeri ssaabawabi wa gavumenti gy'agenda okwezzaamu emisango gyonna egiri mu kkooti y'amagye. Honorable Speaker, honorable colleagues, I have also written to the Honorable the Chief Justice and requested the Honorable the Chief Justice to advising him that we have commenced the implementation of the court orders and sought for advice on the person with whom the DPP should liaise for purposes of effecting these orders. Wabula ababaka ba Paalamenti n'okusingira ddala bannamateeka bavuddewo bubi nnyo ne Kireewa Kiwanuka ne bamujjukiza nti ensala ya kkooti ensukkulumu yabadde nnambulukufu bulungi era nga gavumenti terina kulinda kirala kyonna. Kati Paalamenti esobola kwebuzaabuza eno ensonga bagifudde nga ya Attorney General. Kkooti yagamba nti emisango gyonna egibadde gihandolingwa General Court Martial bagijire bagiteeke mu kkooti zaffe eza bulijjo. Tulina kyoyinza kwogera kubanga Supreme Court ye kkooti ey'oku ntikko ey'eggwanga lino Uganda. Kubiriza bannaffe abalowooza nti balina obuyinza nga bali mu gavumenti okukola ebyamateeka ebibalagira okukola. Medali Lubega Segono wa Busiro East yatangazizza nti ensala ya kkooti ensukkulumu yetegeeza nti buli musibe abadde avunaanibwa emisango alina kuyimbulwa ate mbagirawo nti kubanga kkooti yabasiba ebadde yamenya mateeka. My question to the Attorney General, currently for these people or persons that are being held, on whose orders, on whose valid warrants do they continue to be in prison? Ona wagiddwa akulira oludda olwabula gavumenti Joel Ssenyonyi ng'ono atadde Ssaabawolereza Kiwanuka ku nninga n'amujjukiza nti talina buyinza kukuumira musibe yenna mukomera awatali tteeka. Emisango girina kukoma bunnambiro kiba kitegeeza nti kakati mweka kkooti maaso abantu bano oba batwala kukomera olina kubateerawo. Yombaka Theodore Ssekikubo ow'Emiyaga tabudde bitabule bw'ategeeza nti Paalamenti terina kumala budde na Ssaabawolereza wa gavumenti nti kubanga yamegeddwa kyabugazi mu kkooti nga nabwe kityo si alina okuwabula gavumenti ku by'okuteekesa mu nkola ebiragiro bya kkooti. Kati kkooti bw'eba emaze okusalawo tewali kyetaagisa tekuddawo nti n'agenda Attorney General oba omuwabuzi wa gavumenti by'amateeka addemu awabule nedda. Ekyandibadde kikolebwa mu kiseera kino kwe kutuukiriza ebyo kkooti byasalawo. Ensonga ebadde ya bbugumu nnyo era gye bigweredde nga babaka bannamateeka. Ensala ya kkooti ensukkulumu buli omu agitaputa bubwe nga bo babaka abatali bannamateeka bakira ebigenda mu maaso balaba birabe. Oluvannyuma Ssaabawolereza Kiwanuka akakasiza Paalamenti nti gavumenti egenda kuteeka mu nkola ensala ya kkooti ensukkulumu yonna era mbagirawo. Government has decided to comply with the court order, and we are going to comply with the court orders as have been given by the Supreme Court. I thank you. Okutwalizaamu ababaka bonna bakkaanya nti ensala ya kkooti ensukkulumu yabadde ya byafaayo era ng'esaanye okussibwamu ekitiibwa awatali nkenyera yonna. Mu kkooti esembayo webanga esazeewo n'ebagamba mukole kino tewali kirala wano tuwonona biseera mu Paalamenti. Tumulinze okulaba byonna byonna kkooti bye yasazeewo nga biteekebwa mu nkola. Kkooti ensukkulumu byeragidde nti naffe bye twagala okulaba nga biteekebwa mu nkola. Kati ekirindiriddwa kwe kulaba nga Dr. Kanokiza Besigye ne munne ya Obedi Lutale n'abasibe abalala okuli n'ab'NUP ababadde boolera ennemba n'emisango egy'enjawulo mu kkooti y'amagye bayimbulwa. Obedi Lutale yakusakidde eggulu eno ku Lwabukedde TV. Waliwo bannayuganda abasoba mu 100 abali mu maziga oluvannyuma lwa kampuni etwala abantu ebweru okubafera ensimbi ezisobye mu bukadde
bibiri ng'ebagamba nti ebatwala mu ggwanga eri Canada okuba ekyeyo. Bano basangiddwa ku Kampala nga gebakaaba gebakomba. Abamu ku bannayuganda gye bakomye okuwalirira okwagala okugenda okuba ekyeyo ng'eno n'abagezigezi beeyongera okuteekawo amakampuni ag'ekiwunjikira okubanyukiramu ganyukira ennaku zino bwegamba. Mu kiseera kino waliwo abasoba mu 100 abali mu kabatwa ng'entulege nga balumiriza abakampuni ya Century Tours and Travel okubayisa ku litalaba bwe batwalako ensimbi eziri eyo mbukadde obusoba mu 2 nga basuubiza okubalinnyisa ebbaati okugenda e Canada. Ne tuwaayo miliyo abamu 5 abalala 6 abalala 10 abantu bangi tubonyabonye nabeera kutyeyo nazikola bukozi Zanzibar njagala sente zange. Kigambibwa nti abakampuni eno babagamba nti beetegeke ennyonyi bakugirinnya mu mwezi guno kyokka nga mu kiseera kino babakubira amasimu tebakyagakwata nga ekisinza okuba kutula kebo kwe kutuuka wabadde ofiisi za kampuni eno ku kizimbe kya Butikiro complex ku luguudo lwa Butikiro nga ofiisi yaggaddewo. Tugenda okwesitula tusanga baggalawo tuddayo gwokubiri ng'ebintu babipyemu era nga wasibe netwekubira enduulu ku Old Kampala Police. Bagamba nti ensimbi bazzenga bazikuwasa nannyini kampuni eno nga bakizudde oluvannyuma nti azze akyusa amannya ag'enjawulo ag'eddiini ng'oluusi yeeyita Nsubuga Hassani ate olulala Kaweesa Joramu, Kaweesa Rashidi n'olulala Twasala n'amalala. Oyo Twaha yakyusa amannya yeeyita Twaha simanyi Joramu amannya mangi ag'abasiraamu n'ag'abakristaayo gonna ageeyita naye bano emutuwa obuyambi. President Museveni vayo asula obukadde 5 nangendera kulola nga bwe tuuka eri ngenda kusasula obukadde 10 ngamazeeyo sente zange kaakati nagenze okuba ku namba zaabwe nga teziriiko. Bagibwako sente okuva ku bukadde 5 eza Uganda era nga bazina risiiti okukakasa bino. Risiiti zange ziizino nziyina naye basente zaffe baziridde kyokka tukunye buyambi bannaye muve mutuyambe. Tukoye kutubba tukoye buli kimu gavumenti tuyambe Museveni tuyambe Balamu tuyambe twagala sente zaffe. Bagamba nti ababafera mu kiseera kino bamaze okubakwata kyokka si bamativu n'engeri gye bayisibwamu. Njagala sente zange omusajja atumanyi tumumanyi kyokka atweganye n'abasirikale bamanyi buli kimu balina obujulizi twagenda ne tufuna mu nju ye buli kimu kyokka baabizibikira baabibuzaawo buli omu atusaba sente kuzaawo no batusawa miliyoni 4 tuzijja. Patrick Onyango omwogezi wa poliisi mu Kampala n'Emiriraano alambuludde ku bufere buno n'akakasa nti bakutte abantu 2 nga batwaliddwa mu kkooti ne bagulako emisango omuli ogw'okulya ssente mu lukojjokojjo era nga basoba mu 6 bye bakayingiza emisango egy'ekika ekyo. Omwaka wa gavumenti nasoma natulagirira bano tubatwale ku mbuga z'amateeka ku emisango 2 esooka okulya sente mu lukujukuju ebyokubiri okukolera mu kampuni eyo teri registered terina license. Onyango akakasizza nti ensimbi esoba mu bukadde 2 ze ziteeberezebwa okubibwa ku bantu nga wadde abaagala okugenda ebweru amagezi bulijjo ogenda mu makampuni amawandiise. Funa emirimu mu kampuni zeezo kusooka kebeera okakase kampuni eyo eri registered but eri registered. David Sekayombya yakusakidde eggulu lino ku Lwabukedde TV. Ate wabaddewo akasatiro mu kibuga ekyerugazi omuliro bwe gukutte ekizimbe okuva ku masitoowa omuterekebwa petroli. Poliisi yeegatiddwako abatuuze okusobola okugulinnya ku nfeete. Omuliro guzzeemu okusaatiza abasuubuzi mu kibuga ekyerugazi nga bakutte ekizimbe kya ddiika okuva ku sitoowa omuterekebwa petroli y'abusuubuzi abalina amaduuka ku kizimbe kino ne basubirwa. Abasuubuzi balese loole okusoma emali yaabwe kugitaasa omuliro obutagisaanyaawo nga mukwaddukiza yali basubidde olw'okubulwa bwe batandikira bali batunula butonoze. Okunyumya emboozi olowooza kugasa amazzi tekongera muliro kati gweyimiridde okola ki? Kyokka abavubuka abalombye omuliro mu sitoowa ya petroli gye gubadde guva nga bagezaako kuzikiza kyokka nga basibwa nsano ku mazzi. Bano bakitegeera ensitoowa ya petroli yebadde ekutta omuliro.
babadde bakozesa ebidomola n'ebbaafu okuzikiza bulango oyongera bweyongeze. Kitegerekese n'emmotoka ya poliisi erugaze ezikiriza omuliro yafudde ku laaki nga abakanika bakedde kugikanika kyokka nga tekibaganye kujja ne babeerawo kuba badde batumiza bannabo okujja okubayambako. Kitegerekese nti waliwo abatumiza mu kampuni y'esukulu era mu dakiika no abasukulu bazze okutaasa embeera. Olutuse poliisi yeyambisiza bye balese ne lwanyisa omuliro ng'abavubuka bwe bagiyambako okutuusa bakuzikiriza kuba gubadde gutambye. Avuka de balazo obutali mativu olwa poliisi yabutabi wa motoka namu okuyamba ku muliro okukwata mu lugazi buli kiseera. Eri kwakwata wali eri nga tulina emmotoka emu yokka tetufunako baneba ne batuyambako tube tusaba gavumenti etuyambe. Tusaba batuweereze emmotoka zaaki ezizikiza omuliro emmotoka nga Kansala Catherine Naziwa avumidde ekyabalandiroodi okukkiriza sitoowa zaabe ku bizimbe okulina ebirabo by'emmere. Kyovuna batukabirira nnyo ekintu kya trade order toyinza kuddira kizimbe nga mu lukuubo lwalo wajjudde wooteri mu maaso gawo ma bizinesi ndala ate wakati n'owo omuntu astowalinga ey'amafuta petroli yennyini ali pure. That is pure negligence. Bannange balandiroodi mufe nnyo ku bantu baffe. Amyuka radisi w'Erugazi municipality Juma Kigongo yakwedde ku kiwandiiko ekyawe batawanikirako okujja ebyamafuta n'omuliro ku nguudo okulaba nga amafuta tegaddayo kubeera ku street era n'ebbaluwa neewandiikibwa ndowooza babadde baluddemu okuimplementing ekintu ekyo. Amyuka radisi w'Erugazi Central Division Kemisitula Jani yeebaza abavubuka n'abasukulu okulwanyisa omuliro. Tewali bulamu bwa muntu bugenze naye twagala okwebaza ennyo nnyini ddala kampuni ya Meta eya Skol etuyambe entakera nga ne poliisi tugyebaza kubeera ese mani power naye emmotoka yaabwe eri down. Aladisi w'ebikwe David Matovo atuuse avuka n'abamulira ekizibu ky'omuliro ne poliisi obutaba na mmotoka eyinza okuguzikiza n'abawoyawoya. Senga waliwo emmotoka ezizikiza omuliro teyandikoze ekyasa era Skol eyakolaki tukubire Skol mu ngalo. Wano tulina obunafu bwa poliisi bambi basajja batu bakola omulimu naye tebalina enough equipments. Mukazi Kivombi yakusakidde guli nkwakukede TV. Kale bwetweyongerayo n'ekitundu kyaffe kino tutandise n'abaddukanya Salman Junior School nga lino lisangibwa Kabowa. Basabye abazadde okubawa abaana kubanga bo beetegese okubagunjula. Okwogera bino babadde bagulawo essomero mu butongole. Oluvayo lw'olusoma olusooka olulabira 5 okutandika tugenze ku ssomero lya Salman Junior School Lubowa nga bagudde omugiya. Kusoma tusanze abasomesa bali mu biina ngeno ne bagikwasiza maanyi era omukulu w'essomero lino kw'obusinge bitwese aliko byanyonyodde. Ebirungi biri wano, ensoma ya mulembe nnyo, endya y'abaana nnungi nnyo, tusomesa bulungi. Ategeeza nga buli kimu bwe kigenda bulungi batunasaba abazadde babawa abaana babakolemu omulimu. So twaniriza buli muntu yenna abali ebule n'ebunaayira Salman Junior School twaze mu kitundu muno twagala tubaweereze empeereza ennungi nga buli muntu yenna bw'asuubira. Tubaaniriza nnyo era tubagirira ddala. Okero James akulira ebyenjigiriza ku ssomero lya Nnyonnyodde ebirungi balina omuli ery'ennungi okwata obuyisa abalungi entambula y'abaana ennungi ebibiina eby'omuli byatenga n'embeera y'essomero nnungi. Besides teaching, we also do co-curricular activities. For example, we have swimming, we have ball games that also make these children have physical exercise as recommended by the Ministry of Education and Sports. Yebaza abadde abaana nasaba n'abalala babatwalire. Our diet is good and so balanced when your child at Salman, and we cooperate together and make Uganda to become one. Our motto is education is key. Ate akulira ebyeddiini ku ssomero lino Abeka Muzamira ategeeza nga bebasambisa amagulu abiri era n'akubiriza buli muzadde okuleeta omwana ku ssomero lino olw'omusingi omulungi. Tusomesa Oluwarabu era tusomesa n'Oluzungu. Kubiriza abazadde mwenna mubeere nga muleeta abaana bammwe era
tweyama okubeera nga abaana bammwe tubayigiriza kyonna ekyetaagisa. Yesheka dwesomero Zubeda Muhammad navubya akubiriza abazadde okwanguyako abaana ku ssomero baleme kwejjusa kubanga batandise dda. Bannange bazadde mbasaba abewazana Lufuka Ndeje mutuwa abaana ku Salimani Junior School basoma side bbiri basoma Oluzungu ne basoma n'Oluwarabu. Adduka Yesu najatamina najje mbaka mugasimibwa n'abawadde abaana nasaba abazadde babongera abayizi babagonjole. Natuli basanyufu nnyo olw'okwagala kwe mutulaze nga tuggulawo essomero lyaffe abaana mubatuwadde mu bungi era abatannajja tubalinze inshallah okusoma kutandise. Tweyanziza nnyo tweyanzege olw'obwesiga bwe mututaddemu. Omutandisi wali Haji Muhammad Kamoga neyebaziza abazadde okuwa abaana n'abasuubiza okubaweereza obulungi. Twebaza abazadde bataddemu obwesige batuwa abaana tubasuubiza mukusuulamu buda kukifuna. Agambye nti balina buli kimu ekyetaagisa ekyandeetaza omwana okusoma. Bafiina abasomesa ab'omulembe n'abasomesa abali ku mutindo bali qualified, so ebifo bikyaliwo baku nasale paka P4. Zepma Joseph Innocent yakusakidde eggulu ku Lwakwere TV. Emmotoka ya Pulezidenti gyatambuliramu nga lambulenyiza abasirikale naye emaze okutuusibwa. Abantu ba bulijjo bakira ne bigenda mu maaso babyotabulira ebbali so nga n'abalala baleese ebyamaguzi okusobola okwenogera ku nnusu okuva mu bajaasi. Minisita Microfinance Alona Kyeyune Kasolo omu ku bakulembeddemu enteekateeka z'emikolo akasizza nti buli kimu kiwedde n'asiima eggye ly'eggwanga olw'okuddiza ku bantu. Tetujjaguza bujaguza lunaku luno naye bazze ne babaako n'okuddiza eri abantu mu disitulikiti zonna ezikola Greater Masaka. Baddukidde ebyobulamu bazimbye OPD. Akoode Wannakyotera okujja mbungi okwaniriza Pulezidenti. Tukunga abantu bonna okulaba nti bajja mu bungi kubanga tetumaze buli kimu tumaze okijjako engalo. Buli muntu anajja agenda kulya ajja kutuula. Ssentebe wa disitulikiti y'Ekyotera Patrick Kintu Kisekulo ayogedde emu ku biikeera okukolebwa abakuumaddembe mu kitundu ekyo. Bataddewo kampu z'obujjanjabi enabigasa gyeri ekalisizo gyeri ate ttaanapu eri waggulu nnyo. Batuzimbidde toyireti ekyasimbi. Banankyotera basanyufu olw'okubawa omukisa ebikujjuko ebiteekebwa mu kitundu kyabwe. Mu ggombolola y'e Kabira ab'amagye batuzimbiddeyo eddwaliro. Ku ddwaliro ly'e Kakuuto batuzimbiddeyo toyireti ne batuzimbirayo n'ekifo ekiteekebwamu ebintu by'abakyala. Kyekiri ekivaayo nti poliisi n'omuntu wa bulijjo bwe n'amagye gonna gakwasagazaamu n'omuntu wa bulijjo. Era tusuubira bwe banaaviira wano tugenda kuba tuganyuddwamu nnyo. Kanodde Wakiiki omumyuka omwogezi w'ebbajje lya UPDF ategeeza nti ntya pulojekiti zonna ez'enjawulo ezikoleddwa mu bitundu bya Greater Masaka naddala Ekyotera lwe zigenda okukwasibwa abaayo okutandika okuzikozesa. Classrooms zetuzimbye, amalwaliro getuzimbye, byonna bye tukoze tugenda kubewaayo enkya. Mu ngeri embajje lya UPDF nga liri walimu ne poliisi n'abasirikale b'amakomero olwaliro bakomekereza emirimu egy'enjawulo ekigenderamu okutumbula ebyobulamu e Kalangala omubadde okulongoosa ebifo eby'enjawulo okujjanjaba abantu ku bwereere okuzimba kaabuyonjo laboratole ku masomero n'ebirala era ng'okulongoosa nga bakukomekereza mu Kalangala Town Council. Ekyamusule tulongoseza abalwadde 40 mu nnaku 3. Abasuubuzi mu katale kano kubadde Mariam Nankya, Dumba Trif n'abalala basanyukidde eggye lino olw'okubeera mu bantu ba bulijjo. Tuyambye nnyo twebaza UPDF kubanga kyetukoledde tugenda kweyongeramu nnyo naffe n'amaanyi tetulina kuwakkiriza kaveera konna kapapula wadde n'akakoola. Embeera y'ebyobuyonjo bakete zigenda tuyambako kuba ne bannaffe abatambuze abajja mu katale badde basaasaanya nnyo kasasiro oyo kati baketi ezo tujja kubagamba nga bateeke obukyafu mu baketi ezo. Don Bosco Mubiru ssentebe w'ekyalo kya Kalangala asiimye omukulembeze w'eggwanga olw'okukkiriza amagye okudda mu bantu. Lwe twalabanga omujaasi ng'abeera mulabe gye tuli naye bwe mubanga mukomyewo ate ne tubeera bamukwano twebaza omukulembeze w'eggwanga. Kano Ibrahim KTC akuliddemu eggye erikoze emirimu kino e Kalangala alaze ebikoleddwa
nekigendererwa kibabaddeko. Era ffe amagye bantu babulijjo bakama baffe, era tujja kusigala nga tukyali bawulize eri gye bali. Mulyawo wa John Bosco ne Samuel Nkuba yakusakidde eggulu eno ku Lwabukedde TV. Samuel Musoke naye kojja wange ogamba nti ye musika mu baana bonna mbwe ettaka bali muwanga kirabo aze nga atugomanya ku ttaka tugenda ne tuloopa mu bifo eby'enjawulo naye ne tutayambibwa ne tutafuna bwenkanya niwe tugenda ku poliisi ne tugulawo emisango batugamba files ziri closed. Twogeddeko ne kandi ku lukomo lw'essimu n'ategeeza nga batalina buzibu ne nnyina era mu nnyumba limu lwakusaasira kwe ebyawo byonna byonanze ebimanyi era nze mbiyina oyo omukyala aliwo ku masa yange naye nga baŋŋamba tandesa yennyini aŋŋamba temukkizanga okubeerawo naye namuleka nga n'abeerawo yayawukana ne taata emyaka nga 30 emabega
okudda awaka yaddaga nti okwa myaka era wadda myaka ebyo actually erina okumutta yamuta agamba nti apa ku ttaka lino kirimanye nga tayinza kukkiriza Nangobi kumala gatwala ttaka lyabwe balina engeri gye bakojiga empapula zaabwe bwe mbagwamu nentandika okukola ki okunoonyereza olwo bazze batalisa okulima ndaba abalima sibategeera empapula zaabwe nga tezitaalinga aboogera birala. Ssentebe w'ezzooni y'e Luganda Wala Moses yagamba nti Nassali ne Nangobi bamuyita ne bateeka omukono ku ndagaano gye baali bakuzinibwe yamala okussaako omukono yekingira era kukubira kandi essimu namutegeeza eyibaddewo. Kuba yagamba yaguza omuwala muzzukulu we musirikale ate musirikale naye aliko mwanyina bamuyita Moses w'amagye. Buli kiseera bajja ku kyalo ne batutulugunya ate nga Nassali ensonga yazitwala ku poliisi. Ssentebe asabye abooluganda bano okutunula mu nsonga bazimalirize. Yetadde nsaba beesootiize bo ng'abaana ne maama waabwe bamanye ani mukyamu ani mutuufu. Ye omwogezi wa poliisi mu ggwanga Kituma Lusoka asabye abasirikale okugoberera emisango gy'abakadde n'obwenkanya. Tugezaako nnyo oku-advisinga abapoliisi baffe nti omuntu akuze mu myaka omuwa attention etali ya bulijjo. Mudebi Sulaiman yakusakidde guli mu Bukedde TV. Kale bannange mbeebaza betukyatambula nabo tugenze mu kitundu kyaffe eky'ebyemizannyo nga tuguddewo n'aba club ya Nakawa Combined nga bano beetisse empaka ez'ebikonde eza Inter Club Championship ezategekeddwa aba club eya East Coast okuva Inaggulu nga bameze Nairobi Combined. Empaka z'omuzannyo gw'ebikonde eza Inter Club wakati wa Nakawa Combined ne Nairobi Combined zateekeddwa aba East Coast Naggulu zakomekezeddwa ng'abategesi baziwangudde. Mutana bye yagambye tuleke omusajja tokuwa musajja. Empaka zadde okusomera Naggulu Katale Naggulu nga Nakawa Combined okutuuka ku buwanguzi bamaze kuŋŋaanya emidali 15 nga kuliko ejja zaabu 10 ne feeza 5. Babagenyi aba Nairobi Combined okuva mu ggwanga lya Kenya nabo empaka bazimazeeko n'emidali 15 wabula nga kuliko ejja zaabu 5 ne feeza 10. Empaka zino zeetabiddwako n'akulira oludda olwabula gavumenti mu Paalamenti Honorable Joyce Ssenyonyi ng'era embaka wa Nakawa East mu Paalamenti ng'abadde awerekeddwako omukyala we wamu n'abatendesi okuva mu clubs ebikonde ez'enjawulo. Jeffrey Kanyanya, Kasim Mulungi, Kazibwe Kato, Livingstone Matovu, Jaffa Onene ne Edward Mukwaya bamu ku bazannyi abawangulidde Nakawa Combined embeera ejja zaabu. System eyo nagijja Nairobi, system y'okukyaza abantu kubanga miaka nyingi nazanyira Kenya balinayo system eyo okupromotinga kubanga bwe tukola divisions zijja kuyamba nnyo okuimproving us boxing Uganda. Empaka zino zateekeddwa n'ekigendererwa eky'okwongera okuzuula ebitone omuzannyo gw'ebikonde. Ate abazannyi abasinze omwezi oguwedde mu mizannyo egy'enjawulo basiimiddwa aba Real Stars Monthly Awards ku mukolo ogubadde Kololo. Ponsiano Lwakataka amanyiddwa nga mafumafu n'omusomo wa maapu Pomusaazi wamu ku bazannyi abasatu abeetisse omwezi oguwedde mu ngule za Fortbet Real Stars Monthly Award ng'ono yawangudde empaka ezaguddewo kalenda ya FMU ezambalwa National Rally Championship. Ono okutuuka ku buwanguzi buno amezze Ronald Sebuguzi ne Nassa Mutebi. Mu muzannyo gw'ebikonde Alfred Jok owa Brown Boxing Club yawangudde oluvannyuma lw'okumega Hamza Gonzini enzala ya Libya n'engumi Tonziira nga mu lawundi esooka ng'ono okusitukira mu ngule eno amezze Majid Kabonge ne Latibu Muwonge. The first ever solidarity and fraternity boxing. Ate muzannyo gwa Koko nga bwe kiri nti emu ku bigendererwa by'ekibiina kino mulimu okutumbula emizannyo egy'enjawulo nga guno gwe gumu ku mizannyo empya. Grace Ajilu yanywedde Mbannakendo oluvannyuma lw'okukozesa omutindo omulungi mpaka z'ensi n'eza Koko World Cup ezibadde mu ggwanga lya India nga Uganda yawangula omudaali ogw'ekikomo ng'ameze Elina Nattabi ne Rose Nankumba. I'm very happy that I've got the award, the best player of the month, and then I think this pushes me more
it's like, Grace, you have a lot in the future. Kino kikalijinga nnyo abazannyi abato n'abakulu bonna mu ggwanga kulaba nti buli muntu alwana kulaba nti atukako wano. So kati nze ŋŋanzi empangudde olwaleero guno omwezi ogusooka mu mwaka ate nja kulaba nti n'omwezi ogujja n'oguddako mba muwanguzi. Nze just kale mpulira essanyu kyokka sirina kinyo kirala kyempulira okubeera ne bino ebintu ebisatu mulundi gumu ate nga sinti buli omu akirina ssaawa zino, so ndowooza training terimba abasinga mu kirabye. Engule zino zibaawo buli mwezi nga ziwagirwa kampuni ya Fortibet ne Judicala Solutions.